Newankubadde nga gavumenti yakuno ezzeebangawo enkola ez'enjawulo okulaba nga bannayuganda tebagobaganyizibwa ku ttaka, bangi bakyakaaba agajjulujulu abagobaganya ku ttaka otatadde nga kati bangi bali mu kusoberwa olw'okufuulibwa emmomboze mu nsi yaabwe. Minisita omubeezi ow'ettaka Dr. Mayanja agamba nti bwe bituuse ensonga eno ebayinze nga kati basazeewo okugikwasa Katonda, nga bino abyogedde mu luŋŋaana lw'abasumba b'amawanga okuva ku lukalu lw'omuddugavu Africa oluyindidde nabweru mu kkanisa ya Caring Heart Community Victory esumbibwa omusumba Paul Musisi. Minisita afukamidde ku kituuti n'awanjagira Katonda abeeko n'engeri gy'akyusa embeera mu ggwanga naddala bannayuganda bagobaganyizibwa ku ttaka buli lukya nga kati babuliddwako ayamba. Constitutional guarantee weeri, presidential directive weeri, still n'ogenda n'ogoba omuntu naye ate musirikale akimanyi yate naaba nga yakikola yaba nga agayidinga ya escorting abo ate abagoba. Oli najja ne tractor kintu kinene nnyo kikola noise n'alima omusiri gw'omuntu mu kifo ky'okukwata oyo alima n'omuntu ate oli yennannyini gwe bakwata. Agamba nti emiranga gy'abannayuganda ku nsonga z'ettaka gyava ku ndagaano y'olwenda abazungu bwe bakkakkana ku ttaka ne balyegabanya nga kino kyaleka abaali bannyiniryo nga basenze. N'aggirawo ddala n'akali ekibanja ke yali alina nti atiisa asasula n'abasekiwa n'aggirawo ddala n'afuuka tenant at sufferance mateeka bamuyita tenant at sufferance otawa na right yonna abeera okubeezi momboze mu nsi ye. Munnabyamizannyo Jackson Sewanyana amanyiddwa ennyo nga Uncle Mane agamba nti abantu bangi baggweredde mu makomera awatali musango naye ng'obuzibu buva ku ttaka nga kino naye kyamutuukako bwe yali aliko gw'agezaako okutaasa. Tugenda mu kkooti ne banteeka ku bwa mada nti nze natta omuntu oyo. Omusumba Paul Musisi alambuludde ku nteekateeka y'olukuŋŋaana luno ng'agamba nti lugendereddwamu kugatta basumba kuba ebitongole bingi birina enkiiko ezibagatta mu mawanga gonna naye ng'abasumba kino babadde tebannakikola. Mujjukire nti tulina kye bayita East African Federation naye nange munnange njiiya nnyo ne ŋŋamba naffe tubeereyo ne federation ey'omwoyo netandika okutambula amawanga gano Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi. Alaze amakulu g'obwegassi bw'agamba nti buyambako mu nsonga ez'enjawulo omuli okuwabulaŋŋana n'okutendekebwa kyokka n'alaga okusoomoozebwa naddala abo abeesogga obuweereza nga beenoonyeza ebyabwe. Fwe twalokokera ng'abasumba tebalina nangatto mu bigere naye omulembe guno abasumba bavuga zipajero Prado kali omwana abeera eyo naga kirabika ekkanisa efuna ate bino ebyekirokole byangu nnyo okukoppa. N'abasumba ab'enjawulo okuva mu ggwanga lya America abakulembeddwamu Brian Howard boogeddeyo bati ku nsonga y'obuweereza. You men and women that know the word and know how to seek God with intercession and here I've come and God's asked me to pour out myself like a drink offering to you. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.